ebigenda maaso South Africa mwenna mubiraba ebintu biri mu kuwononeka abantu bafa naye ekibuuzo kye twebuuza Bobi Wine ali luddawa ekyokubiri Malema ali luddawa muganda wange ampuliriza ojja kwagala okkiriza oba tojja kwagala abantu b'opposition mu Africa wonna tebalina makulu era bw'ogeraageranya ebyobufuzi bya Africa n'ebyobufuzi by'amawanga g'ebweru getwagala okwegeraageranyako bo si bwe batambuza ebyobufuzi wabula mu Africa wabeerayo omuntu awulira nga ayagala kwongera ku bulamu bwe ne yeetaba mu kye bayita okukyusa ensi okukyusa ensi amanya waliyo abantu abalina emitwe eminafu n'endowooza ennafu n'abantu abanyigiriziddwa always hopeless people n'abantu abanyigiriziddwa bangu kubuzaabuza tobeeranga abantu ababuzaabuzibwa amangu wano baatugamba nti Bobi Wine is the number one influential man in Africa Malema naye akwata ekifo naye okwetematema kw'abantu okubadde South Africa emirundi n'emirundi Bobi Wine ali luddawa kubanga olwaliro asobola okuva mu America gyali n'agenda South Africa ne beegatta ne Malema engeri gye balina influence ne bagenda ku TV kubanga abavubuka babawuliriramu ne balema okwekalakaasa gwe nakyagoberera opposition n'abantu abalala oli kakasa nti mu bulamu bw'ensi buli omwana anoonya kyakulya oyinza okugamba Dr. T awolereza gavumenti kubanga gwe ekikulimbwongo Museveni si ye gavumenti n'opposition egirimu kubanga mu parliament mbeeramu opposition n'abali ku ludda lwa gavumenti mu magye mubaamu opposition buli wamu abeerawo opposition government is kye bayita gavumenti kyekittavu oba ekintabuli ky'abantu abangi abalina obusobozi obw'enjawulo kubanga pulezidenti si mulamuzi pulezidenti si musomesa mubaamu abasomesa mubaamu abamajemu ne opposition n'abawagira gavumenti beegatta ne bakola ekigambo gavumenti kyokka waliwo ekigambo ebyobufuzi n'ebyobukulembeze nze nno Dr. T amaleka nkubuulire waliwo abagamba naawe onoonya ssente tewali atanoonya ssente mbulamu bw'ensi naye ozinoonya otya waliwo amakubo abiri mbulamu waliwo ekkubo ery'omubi n'ekkubo ery'obutuukirivu tunuulira aba South Africa bennyini bwe beenyigidde mu kwonoona ensi yaabwe bo bennyini kyokka ne mu Uganda wano mubyagala kubanga mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo bw'otunuulira ebifaananyi bya Bobi Wine abeera Jamaica abeera South Africa ne babuju Bantoni ne Malema South Africa ye parliament emu ku ezo mu nsi ezirwana buli lunaku era bazaake gye bakoppa okulwana ne baagala okulwanira mu parliament emisana ttuku kitegeeza oli abanga anonyeeyo eddogo oba aba anonyeeyo amaanyi agaleete wano ababeera South Africa mukimanyi ensi ye South Africa mugimanyi bwefaanana bweri enkyankalamu kyokka abazungu betugamba nti babi tetunabalabako ku luguudo nga bakuba abantu amayinja aba South Africa bennyini bakaddugala bannansi be baluutinga n'okulepinga abakazi n'okukola bikolobero byonna ebyo bye mwagala kati mmwe mulowooza nti okwekalakaasa kujja kubeerawo abantu bakke wansi baluutinga amaduuka gavumenti ebatunuulire nedda ono omukulembeze waffe omuyeekera engeri gy'alaba ebintu si ye gwe gy'obiraba gwakeera okulaba TV n'obuzannyo bwa bukedde ne weebaka n'ozuuka nga engerekeze ziri ku buli tomanyi nawe weebase na mu ntebe in fact omanye ensi zaffe zijjudde abantu abeebaka mu ntebe abasunogi n'alaba obuzannyo n'akeera n'awabula gavumenti omuntu asobola kugaba kyatalina Gashumba musajja mugezi ne bw'aba alina omuwala akunamira ku social media Gasumba si mugezi kubanga omuntu atasobola kuŋŋaanya makaage talina kyatugamba according to the Bible ate Gashumba ye muntu gw'empulira nga ate ojeregera Bible tosobola kubanga omwana waasiba akunama ng'akimanyi kitaawa ajja biraba ne tugamba nti oli musajja mugezi mu ggwanga kitegeeza otulimba bulimbi so kyenjagala obbagamba kiri bwe kiti Museveni mubi musiru mukadde talina magezi yafa yayonooneka munyarwanda naye bw'aligenda mmwe mwennyini mulikola statement gye bayita had I known ey'abasiru kubanga ekiseera kye kiweddeko ali mu evenings z'obulamu bwe agenda kugenda naye amazima bw'aligenda amawanga mangi ag'Abafirika agateeyambisizza kakisa Abalibya tebeeyambisa mu kisanga Gaddafi akyaliwo akakisa ke yabawa ne bakazannyisa kati olwaliro bakaaba Museveni amaze emyaka 35 sijja kugamba nti mulungi buli kimu kuba n'ennyoko ne kitaawo si balungi mu buli kimu balina nawe toli mulungi
sijjaga government ya Museveni teri mu babbi banji kuba naawe oli mubbi wabula bubuzi byobba sijjaga nti sinonya sente kuba naawe onoonya sente singa bakuyita nakasero ogenda naye amazima gali bwegati eva temukopangamiza emikyamo wantu wala wonna ekyokubiri tobeeranga muntu alimbibwa kyakaali nze tosobola kuŋŋamba nti Bobi Wine alina influence mu Africa nga tanna postinga na ku kigambo kye South Africa wadde neki abantu betta naye mutugambye nti namba wanu influencer ku Africa mutugambye ne Malema Malema oyo Malema musajja mugezi Malema aliwa birwanira bulwanizi mu parliament bazaake beba segirinya jjo kwekalakasa ku mwesiba ko Museveni yatta abantu segirinya yakuma abantu omuliro n'abagambo Bobi Wine bamusse Bobi Wine naave wali enarufenya n'agenda ewuwe magere n'atula ng'abaana b'abantu bafudde opposition yagala buvuyo bw'aba Museveni mubi aligenda kubanga abulamu ebbanga ttono agende naye abalijjo olikola ki oli balaba lino ssomo lya bulamu bulijjo ebyogerebwa mu nsi yenna kyakaali uliriza ebigambo Dr. Tyamale byakugamba nonya bugagga naawe onoonya bugagga naye si bunoonya mu ngeri abalajje babunoonyamu nze nsobola okuvuma Museveni mu nnaku ezi n'ampa ne miliyoni olusanvu kubanga nsobola nze njasama ebira balumbyemu nti boogera naye that's not my way because I chose a godly way mubeera abavubuka abekkaanya ebigenda maaso mawanga gammwe ate musabire ensi zammwe okyakali wa Bobi Wine ali mu America olwaleero mumuli wano mufanjira yabaga mu bikwase kyagula nti tali mu ggwanga nze awo Dr. Timba navaawo dda kyokka ne Museveni sigamba nti mulungi kuba ne kitaawo teyali mulungi for God and my nation Uganda